Abebitiibwa bangi ab'enjawulo bakyagenda maaso n'okweyiwa amaka g'omugenzi lw'omu Engineer Daniel Bosa abadde omukulu w'ekika ky'endiga erungujja mu divisioni y'e Lubaga ng'ono yakubiddwa amasasi ku lunaku olwa Sande ng'ava mu lukiiko lw'amasiga olwabaddeyo ku lunaku olwa Sande. Olwaliro mu babukeereza enkokola akubaddeko Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga, minisita ow'obuwangwa n'ennono mu Bwakabaka Oweekitiibwa Anthony Wamala kw'ossa n'abalala bangi era nga bano bakirabaanirizibwa Katikkiro w'ekika ky'endiga Eriya Lwazi. Katikkiro w'ekika ky'endiga Eriya Lwazi alambuludde ku ntambula z'omugenzi ezaali zibatutte mu lukiiko lw'amasiga omuli okugonjoola ensonga z'ettaka, okunyweza obumu wamu n'endala. Ne tubalambulira n'enkulaakulana gye tuzze tukola mu myaka ebiri egiyise, okuzza obuggya embuga yaffe, okutegeeragana n'ab'ebibanja ku ttaka ly'ekika, ofiisi yaffe Mengo, enkulaakulana egenda mu maaso, okusomesa abazzukulu n'okukubiriza abantu okulima emmwanyi. Amasasi tetwakitegeera nakati tetunnategeera. Wano Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga wasinzidde n'ategeeza nti omugenzi abadde muwulize eri Ssaabasajja Kabaka era nga tabadde na ntalo zonna mu Bwakabaka okulekezuza abadde agonjoola mu bika era nga n'ebika ebirala bwe bibeera, era bw'atyo n'asambajja ebirowoozebwa nti entalo z'ekika ze zivuddeko emberebezi kubanga ono abadde muntu mukkakkamu. Wano wasinzidde n'asaba gavumenti eya wakati okukola kyonna ekisoboka okujjanjaba omutemu eyasigaddewo awone asobole okutebya abaamutumye na lwaki yakikoze. Era gavumenti ku luno kasita omutemu omu waali, gavumenti tugikoowoola omutemu oyo bamujjanjabe n'eddagala erisinga awone, atubuulire eyamutumye. Ono yennyamidde ku bijja bibulira mu kunoonyereza era nga ku mulundi guno n'asaba biveeyo nga kye kigenda okukakanya emitima gya bannayuganda kubanga bwe kitandika okutta abakulu b'ebika kitiisa nga kuno kubanga okwagala okusaanyaawo Obuganda. Mingi nga bwe tulaba wabawo okunoonyereza, oluusi biggwereeyo mu kunoonyereza. Naye kuno twagala tutegeera ekituufu, ate n'omulala baamutegedde wa ku kyalo bwe nawulidde. Twagala mu kunoonyereza tufune ekituufu bw'ate abantu banatandika okutemula abakulu b'ebika olw'ensi eno eva eti. Ono agamba nti olw'obukulu bw'ensonga eno tewali ayinza kutereera nga tebavuddeyo okunoonyereza ku bantu abenyigira mu ttemu ekika kino. Ye minisita w'obuwangwa n'ennono mu Bwakabaka Oweekitiibwa Anthony Wamala era nga ye ssentebe w'enteekateeka ezikola kuziika omugenzi lw'omwa asaasidde abooluganda wamu n'abazirandiga olw'okufiibwako omukulembeze waabwe. Ono agamba nti ku mulundi guno teri kyakwekwasa kubanga buli kimu ekyetaagisa mu alipoota weekiri okwawukanako n'ettemu eddala erizze libaawo. Ate ku mulundi guno waliwo wakiri ekyenjawulo nti abantu abakoze ekikolwa kino bategeerekese. Bulijjo obutemu nga buno bubeerawo naye abatemu ne badduka. Ku ky'okuziika agamba nti engeri gy'ali omukulu w'ekika enteekateeka zonna zikyagenda mu maaso olw'ebigobererwa mu kutereka omutaka. Waliwo enteekateeka ez'enjawulo ezirina okukolebwa nga tannaziikibwa okulaba nti afuna omusika. Entambula eno egenda mu maaso, abakwatibwako bali mu kukola enteekateeka okulaba nga tufuna lw'omu omujja era tujja kugenda mu maaso nga tutegeeza Obuganda. N'abakungubazi abalala nabo balaze obwennyamivu bwabwe olw'ettemu ly'emmundu erigenda mu maaso mu ggwanga, bwe batyo ne basaba abantu okuzza abaana mu mpisa. Okusanyukira musajja oyo yagwiridde abatemu abo ate abaana abato n'otunuulira omwana omuto myaka 19 ng'ali mu kikolwa nga kino. Okugonjola abavubuka buvunaanyizibwa bwa buli omu, si munnaddiini yekka. Kizza Peter yakusakidde eggulu eno ku lwa KSTV Agalero.